olubuubo mwafunye ssente ate tunaba kufuna ssente za mmotoka era bannamawulire abakiroopye batukoze bubi kubanga twagenzeko ku akawunti zaffe enkuba tennaba kugwako ku akawunti zaffe era akawunti zikyali nkalu ekisambu kya akawunti tekinnaba kumera n'olwekyo tekyatuyisiza bulungi era bannamawulire ensonga eno bagikubirira negejja nnyo era amawulire ago tegatusanyusiza kuba twatuuse ku akawunti zaffe nga tekuliko ssente kati mu constituency tuli ku bunkeeke kubanga buli akuyitako kati nga nze wange mu Lubaga South abantu nabagamba nja bagulirako ambulance mu ssente z'emmotoka mbagulireko endala tuziteeke mu sako zaffe kuba tulina sako nyingi nnyo eziri mu constituency buli sako befunako million 5 meka 10 meka ekintu kibe nga kitambula naye kakati abantu baba bakubiraga nti mukama wange twafunye watusuubiza kanti ate bwe ntuuka ku akawunti nga teriyo ki kantu konna ekitatusanyusiza. Omubaka yandivuze emmotoka ya ssente mmeka kuko bwe tukulaba tolina mu kalaasi ey'abantu abasapuliza okuvuga emmotoka ya million 15. You are driving a V8. Nvuga V8 era sijenenya kugivuga kubanga yendaba yenjamu mu mirimu gyange ya miliyoni nga 3 bwana jigula ddanga sina kujja mu parliament nga tutunaba kuyingira kati nembeera nayo neteekateeka naye nga mubaka yali badde avuga emmotoka nga ba ministers bavuga we emmotoka ba ministers bavuga kapyata mpya za miliyoni 5 za miliyoni 4 munnaffe gwe tufuga naye eggwanga yono President Museveni abantu bo baganye mutunuulira batunuulira ffeffekka naye avuga ya 8 kati nze mu Iraq y'eggwanga tuli mu kyakuna ufu baagala tuvuge primo kyekitejja kukosobola tujja kuvuga primo tujja kuvuga kibina tujja kuzivuga ezo twagala tuvuge emmotoka ejja mu bamemba ba parliament era nze ndi musanyufu nnyo parliament bwe yasalawo negamba nti emmotoka tujja kuzibawa nga bwe kiri mu constitution kubanga bino bye tusaba tetubisaba nti bipya mu constitution ya Uganda bibaddewo era nga butambulira ate kirungi parliamentary commission yaffe wano ye yakirabidde ddala negamba nti ejja kutusimba obukadde 15 naffe tweyongerezeeko asobola okugulayo kuba ezo emmotoka second hand ze Dubai nkadde migumu ne mivumba gye tuvuga si tuvuga mmotoka mpya emmotoka empya yonna kati Signals V8 oba Prado Lexus ya sente empitiri bya miliyoni 5 miliyoni 4.5 empya brand new okuva mu Toyota bwogera n'obuuzayo okitegeera so nze ndaba enduulu abantu gye bakuba ya bwereere bagikubisa kajanja babiveeko ebyo batutunuulire batuwe kino 15 twongereko kye twongerako ekintu kigende mu maaso nga obulamu era bwebuteekeddwa okugenda maaso buteekeddwa kukoma ekwegamba abantu abo adala baleeseko pressure babaveeko kuseezimu kuna sente nti size ezo kinene nnyo lwakuba abantu bakiyitiriza nze kati nze bwe nakyogerako ensi yonna yonna nempaliira nenwanyisa katoli bwama yeepanka naye nga njogedde ki amazima saagala bantu bazimbe busajja ku mutima lwa mmotoka zino siko ekinene nnyo era nkiddamu saagala bantu bazimbe bumutima bafune kasajja ku mutima nga kakutte n'embazi olw'okuba emmotoka zino zino emmotoka kintu kiri kya mu constitution zikituwa okuzikola ki ate eggwanga luli bafuna 13 naye inflation egenda etutawaanya sente zaffe zigenda zinaanuuka n'olwekyo ate bw'ogenda okugigula tokyasobola kuzigula ku sente ziri ziwagula naye kyenjagala okutegeera bwajoli opinion ng'omuzungu bwagiyita omu ku babaka mukwano gwo Ssemujju ng'ano ababaka gavumenti esaanidde kubaweereza miliyoni 15 okugula emmotoka bandi baweereza zirooni Ssemujju ate Ssemujju talina ntobe egaana mmotoka yonna ebyo azannyamu obuzannyi bya bufuzi nakubeera nakulaga naye abantu nno bamutunuulidde nti alina omutima omubi yeeyagaliza yekka ayagala kweyagaliza yekka naye ffe abaagaliza bamemba ba parliament bannaffe bonna abava eyo mu north abavaawa ffe twagala batuwa emmotoka
tusobole okuddukanya emirimu gya palamenti bulungi. Osobola okugenda mu kifo ng'olina ekitiibwa naye teri memba wa palamenti gwe bajja kuwa kitiibwa ng'afuluma mu korona ng'afuluma mu primo. Bino ebintu biriko n'ekitiibwa okulyetinga ekitiibwa. Ate siffe tusoose President Museveni kugambye avuga ya lunaana kyova olaba buli lwajja bw'ati abantu bamuwa ekitiibwa. Naye kati ffe baagala tufuge primo batufuge angaliya tetujja kusobola. Sabujisi mu Katemba ate saagala na Gantu kale kuba Katemba nze gwenzanya saagala kugamba yafunye akasajja ku mutima byateesa tabimanyi kugamba si wa mutima mulungi tayagaliza ate nga banka zitube bubi olwedda olwaba memba wa palamenti banka zibali bubi ate tubongerekeze emmotoka ate twewoleze emmotoka ye asooka alage asooka ajjako ebintu byonna palamenti byemuwa abisuule wali ngazeeyo mu treasury bannaffe tumanye nti bali mu defiance naye mameketa sente okufa obufi balinganga amayembe semujju alinganga amayembe ameketa sente okufa obufi ate bwamala n'alooka alaba banne nti balya nnyo naye nga yalinganga jembe kayiikuuzi ameketa sente talinaamu kantu konna kasibamu oyo semujju olwekyo fe atuggyeko n'akajanja ke tetwajja kuboneraabonera wano atuggyeko akajanja yebaleko nnyo okutuyingano ku puroguramu yaffe eno wetwogera ensonga eziruma abantu.